General Ndanyakarema yeegatta ku National Resistance Army mu mwaka gwa 1982 oluvannyuma lw'okumaliriza digiri ye mu Political Science Makerere University. General Nyakarema yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omusanvu 1959 era abadde musajja mufumbo nga mukyala we ye Linda Kahoza. Alonda abadde muntu amanyiddwa ennyo ng'atakolagana na mwenge. Ajjukirwa nnyo ng'eyali bestman wa President wa Rwanda ku mbaga nga Kagame awasa mu 1999. Mu mwaka gwa 2003 yalondebwa ku bukulu mu magye nga Chief of Defence Forces wa UPDF, ekifo kye yaweereza okutuukira ddala mu 2013. Wano yasikizibwa General Katumba Wamala. Alonda yasomera mu senior ye Kitgum High School era ng'eno gye yayigira ennimi ezisoba mu 6. General Alonda ye yaduumira ekiwendo kya Operation Iron Fist ekyagoba Ssaabayeekera Joseph Kony okuva mu bitundu by'e Kitgum n'addukira e Sudaani. Muno yawambiramu abamu ku bakulu mu LRA okwali ne Sam Kolo. Mu magye, Alonda abadde omu ku bajaasi abatono ddala abaagenda mu ttendekero lya Voice and Clark Center mu kibuga Kansas mu Amerika. Waafiiridde abadde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga, ekifo ky'amazeemu akabanga era ng'abadde akoze enkyukakyuka eziwerako mu kifo kino.